kano kabonera akatwala President Museveni nchiddamu kino kitwala President Museveni okuva ku ntebe nga ddeyo kitula ensonga yange eri bweti ng'ojjidde mu jjiya no si jjiya nze yentunulira yange nti ebbanga lyonna abazungu abakulembeze ba Afrika tukwatagana yebeera enkizo yebeera budget ye battery omukulembeze wa Afrika yina okubeerako battery ye ng'emmotoka b'abazungu naye omuzungu alinga mayembe amayembe gasooka kusaba nkoko n'ogamba nja gisobola ne gakusaba embuzi n'ogamba ayo weeri ekivaamu ne gagamba nti twagala muntu omutamiivu n'ogamba nja mufuna ekivaamu ne gagamba twagala maama wo n'osiba ennyama n'ogamba nti nze namalayo ne gamba twagala mwana wo omukulu ekivaamu ganoonyagwe ge mayembe ye muzungu ensonga yange eri bweti sigwe kusasa mukulu kadde mukasa ensonga eno okujja yajja netuula President Museveni mu kifuba Museveni bwe mutuula mu kifuba nga talina kyakola nga bagamba kola kiri kyetwagala okole nga babaza okwetamwa kati bakwetamiddwa bakuleetera kyotajja kusobola kati bwe kijja n'alemerwa musajja wattu nekigenda mu parliament mu bimpimpi mwena mwabigoberera ne bazizika kimaze okuyita nti ate kola muteyawera ojjukira bulungi Andrew Mwenda yawaaba Fox Odoyi yali lawyer kooti n'ekisazaamu Fox Odoyi akola mu office yali then ng'akola mu office ya president Andrew Mwenda jagwa fena tumanyi bulungi munnamawulire naye yakubidde tumanyi bulungi Andrew Mwenda sijja genda yimu kati nga President Museveni yazizika nga bamuli wano omuzungu amuli wano ebyoteebereza wakiri Abafirika bonna ba president baba bagenda ze sayini ze zimanyi bakwate tulina bodde kati wekimutuula wano n'agamba nti kale tukiyise ye n'alwejjamu ku luno taluwona kuno tumutunuulidde kubanga obuzibu obuliwo lwaki omutiisatiisa si kumutiisatiisa kyekituufu President Museveni kino kimutwala nti basaalirwa siniya wange mukwano gwange ng'omuntu yagenda okivuga wakivugira wonna era kyova olaba mmere yagambye wano wonna wofulumira eggwanga n'oyogera kubanga eno mu Uganda omanyi bulungi tokwatagana nakyo ate oliye mukama wo yakubeezaawo era ne yakukanyugira eddobo oliyise kati kigenda mu parliament era n'amaanyi gano ge walabye gonna empapula z'amawulire bannamawulire maanyi g'abasajja bali abazungu be basaza amagezi gonna okuteekamu buli ssente nalabye ne pasito omu ng'agamba nti bwe mba temwagala kintu ekyo endiga mutuwe sente nyingi nnyo ndoza mwamulabye yabadde ku pasito w'amaanyi top city pastor mu Kampala ngaye ne bwe tumwogera kuba yavuddeyo n'atangaaza oliko Bishop Kiganda yes yavuddeyo n'atangaaza kye yabadde agamba yakoze vidiyo endala n'annyonnyola nti muleme mufuna bubi n'agaasiwagira bisiyaga naye mutuwe sente tubirwanyise kuba bali balina sente nyingi exactly keyword eri nti abafuzi ba Afrika eri gye bafuna sente teri akuwa sente nga musiru akuwa obukwakkulizo obwalabire ddala nti bugenda kuleetera ekizibu kati Museveni bamala omuteekamu omuguwo wano nti liyise tugamye liyise bingi ojjukira ebyokusala ku kisala bakozi n'ebirala bamuteeka omuguwo wano akisindika mu parliament kuli yabatebuka nawoza koramu ne liyita nagamba nkikozeeko kati oluvannyuma ne kavaawo kati maliza ngamba kino Museveni president w'eggwanga lino kino kimutwala kubanga badde bamukuumiddeko ebbanga lyonna kana akalipo ke bamuleetedde tagenda kabuuka